KBM mukama. KBM mukama wawo. Kojja wange mukama wange. Nakuya ku ate yaliko musomesa. Nakuya ku Nice Radio. Yaliko musomesa wange. Oyo ne muri simu kibi. Ne mukibi akola yoko. Ngutidde. Nona mbonye nensi. Mbane safu mutu wekitiwa batabonye. Mu story toina amawo ne mbona. Awo nengenda ne banko nagenda kweno radio bangana okuyingira production we nava wao sibirina. Munaye Kazibwe yagenze ku floor ya parliament n'abaka ensonga ja raisinga okusinzira mu ndaba ye gye yalabye nganku yagambye atya. Bashir Kazibwe Kawempe South asked the Ministry of Gender and Culture Affairs to explain circumstances under which two artists, Sophie Nantongo and Dr. T alias Travis Kazibwe, grabbed a music studio built by government in Mengo, Kampala to support artists to record their songs, I think at a low rate. Now Parliament Watch, ne retweeting. In 2019, government created a recording studio in Mengo, Kampala, where all musicians were supposed to go and pay 100,000 shillings. Quote that, 100,000 shillings. And it is being manned by two artists, Sophie Nantongo and Dr. T, Travis Kazibwe, but the reports we are getting, artists aren't in position to easily access the studio, yet it was funded by government. So we don't know whether this project is for these two individuals. Is it still a government project or did you surrender it? Asked Kazibwe. Dero honorable ogudde n'enkoona n'enywa. Bebayogeddeko. Kakati wali ebintu government byagaba. Studio eyo bagiyita batya? Ne Bebekulu tebamuwa kamera. Studio eyo bagiyita batya? Bebekulu teyatugamba agenda kuyamba abazungu. Ye Song Factory. Bagiyita batya? Tomorrow's Foundation. Song Factory ya Dr. T nga y'omuntu. Anyway, madde mixinze businesses. Kakati ndoza bagane barobinga mu government nibafuna ebyuma ngo sogenda mu studio omwo n'okola omuziki ngo studio emitwalo 10 jokka. Kati 10 nga jijirako ne producer. Ndoze 10 ezo tuwa producer. Byonna nga bijjira okwo studio ku mitwalo 10. Kati okusinzira ku kyemanyiko ekitono studio weeri. N'engeri gyeddukanyizibwamu obutuufu bwayo sikola ki? Tetugimanyi. Sibumanyi nnyo naye nga yo ekola ki? Era ne bamukamingi bagendayo. Essa Mugaga ate nayo ndala. Si bwe kiri kwefu. Zezimu byebyo. Yeeyo. Essa Mugaga gyaddukanya yeeyo. Kakati Sophie Nantongo avyo nagamba. Honorable leero ogudde n'enkoona n'enywa bweddu. Oba bayinfoma bagobe. Kale nwe divorce agenda kugenda later awo tumala okukonfirm ekitufe kiri ku kya studio ekya studio eyo batunnyonnyole emitwalo gine 10 gijjirako ki bayimbi ki abaali bakoleddeyo era nnyimba kyezo Haji naye yabuukukidde wano kale kakati Haji naye alina ensirika gy'asirika mafubutukayo bufubutusi Haji lya bannayo laba abalonzi bano ne w'obasanyusanga tebaasanyuke Munauganda asigaa Munauganda bwe tulina wani awo basebone bannyabo munteekeyo